anti Mandevi Kawaka. Wow. Mubange eritali ddene nina kyali wange yanyumiza kasitole ng'agamba lunaku lumu yakeera ku makya n'awulira nga atandise okubuusabuusa enjagala mukyala we gy'amwagala. Yayagala ateekewo engeri oba ateekewo akazannyo, ateekewo embeera eraga nti takyetaaga mu bukazi we era yatawanyisa avudde mu bulamu bwe anobye. Yawatula wansi n'awandiika ebbaluwa ng'ataddemu ebigambo bino wammanga. Namugamba wonaalabira ebbaluwa yange eno kijja kuba kitegeeza sikyali naawe, sikyakwagala era sikyakwetaaga era nze ngenze. Oluvannyuma omusajja ono yakirowoozaamuko n'alowooza oba kyakoze kya buto, naye ate bwe yakirowooza erudda n'alaba ng'ate kinyuma ate nga kisesa. Yatula wansi n'akwata bulungi ebbaluwa n'atandika okuwandiika ebimu ku bigambo era olwamala okuwandiika bw'ati n'akwata ebbaluwa eno n'agiteeka ku mmeeza ne yeekweka wansi w'ekitanda. Mu luvannyuma nga yeekwese wansi w'ekitanda nga kitutte akaseera, omukyala yakwata ekkubo n'akomawo ewaka. Mu kukomawo ewaka kye yasooka okukubako amaaso ye yali ebbaluwa eyali emuwandiikiddwa omwami. Kuba balina omuzannyo mungi n'ate byamusukkako. Omusajja mu nsonga eno yali asuubira omukyala okunyiiga, omusaala okuwulira obusungu, wabula n'omukazi yennyini ng'abitunuddeko mukazi wattu. Byamukwatako nnyo. Oluvannyuma ng'amaze okukwata ebbaluwa yagamba nti oke, nange kampandiika ebyange. Yawandiika ebigambo ebyali bisembayo n'agamba bino bye mpandiise ku bbaluwa eno. Era oluvannyuma ng'amaze obbiwandiikako, omuntu gwe baali basuubira okusanya okugira, jjukira omusajja yali yeekwese wansi wa kitanda, omukyala yatandika kuba muziki. Mu buli ng'akuba ennyimba n'afuuwa n'empa eziraga nti ye musanyufu ku mbeera eri ewaka. Yatandika okubojja omuziki mpola nga ye talinaamu nakigamba nti oba agenze agende. Saagala. Omwami ono yali disappointed mu kitanda gye yali yeekwese era ebigambo byatandika omuggwako. Yatandika okuwulira ng'amenyesa omutima era oluvannyuma ng'ali wansi w'ekitanda yeebuuza. Omukyala yajjayo essimu ye n'abaako enamba gye yakubako. Mu gikubako bino bye bigambo bye yamugamba. Omusajja wansi w'ekitanda gye yali mu butuufu yali yekkaanya era yali awuliriza buli ekyali kigenda mu maaso. Omukyala mu kukwata essimu ye yabaako enamba gy'akuba n'agamba nti alo baby, mukwano. Munaaye amaze n'atawanyika n'agenda. Kale nejjusa olunaku lwe natuula wansi ne ŋŋamba nti nyingira obufumbo n'omwami ono. Nali musiru ekitenkanika naye finally kati ndi free era tuli baddembe okugenda maaso n'obulamu bwaffe. Mu nseko ennyingi omukyala ono yaseka era oluvannyuma nga wayise akabanga akeetoolodde yagamba ono ku ssimu n'amugamba kati tusobola okumiitinga ne tugendako out. Era oluvannyuma omukyala ono yakwata ekkubo n'afuluma ennyumba n'atawanyika nga yambadde bulungi. Wabula ng'oluggi lwakeggala bwete, omwami ono mu kitanda gye yali yeekwese yafubutukayo. Yavaayo oluvannyuma nga yeebuuza biki omukyala byabadde awandiika ku bbaluwa ng'amaziga gamuyita mu musajja atu n'obusungu obw'ekitalo. Yavaayo n'akwata ebbaluwa eno n'atandika okugiyisaamu amaaso. Wabula ekyamuggwako yagenda okusoma ebigambo ebyali mu bbaluwa eno ng'omukyala amugamba nti nakwekkaanyiza ebigere, nakitegedde nti obwedde oli wansi wa kitanda. N'amugamba naye munaye onansonyiwa bwe mba time gye nkwambulamu bwaffe badde temala okuba nti emirimu ne biki ebituchallenginga mu life yaffe. N'agamba mukwano ngenze kuleeta migaati naye era still nkwagala mu bulamu bwange sandyagadde kufiirwa. Anti Mandevi Kawaka sheyalinga ategedde tegeera.